Weewaawo omukyalo ono yeddira mmamba era jjajjaawe munyolo era nga musibuka ssese naye ssese mwabudamayo era essese ne wafuuka wammwe naye ng'essese jjajjaawo yatuukirayo butuukizi. Jjajjaawo muchwezi, jjajjaawo yava bweru wa Buganda era jjajjaawo yalinnya lyato naggukira essese. Essese nno ne wafuuka waka era nga amaanyi gammwe amakulu jjajjammwe ge yajja nago ga mukasa. Essese nno gye mwava ne musenga olukalu muli bachwezi era muli baliisa. Akati omukyalo ono yeddira emmamba abuuzizza ekibuuzo tekiva ku ki okula osanga ebifundikwa eby'emirundi ebiri naye nga oli bw'aba akyambadde sayidi eno waliyo ekifundikwa n'eno sayidi eno waliwo ekifundikwa naye ng'ebifundikwa ebyo byangoye oli nagga nti twayambalanga tutyo. Abo be bachwezi pyuwa. Awo oli mu kuloota abachwezi bali abataakozesanga na ddagala era nga gwe mu kiseera kino oli ne bwakuwa eddagala ly'okkuma ne bwakuwa eddagala ly'okwesiigira mu bisigo terikuyamba. Osanga abantu abagandika n'akaddagala bw'okatawaaza bba wajja kukwagala olitawaazanga terisobola kukuyamba. Oyinza n'olitawaaza n'oyongera ku nnyogoga era bw'oba ng'onnyogoze kikolebwa jjajjaawo, bw'oba mugazi kikolebwa jjajjaawo, bw'oba mufunda kikolebwa jjajjaawo, bw'oba togenda mugga kikolebwa jjajjaawo, bw'oba tolina bakasitoma kikolebwa bajjajjaawo, emirimu gyo bwe gifa kikolebwa bajjajjaawo. Oli muchwezi, oli muli bachwezi bali muva mu bachwezi bali abayambalanga batyo eno kifundikwa n'eno kifundikwa. Kyokka abachwezi abo baalinga batudde mu lulyo lulangira. Abachwezi abo baabanga ne bakabaka. Ebifundikwa ebiri bye bakulaga sayidi ne sayidi, lubaala oyo mwegendereze. Lubaala oyo akulaga ebifundikwa ebyo atudde mu bwa ssemisambwa. Okitegedde? Waliwo ebintu bye muloota nga mubiyita ebyokusaaga era mulekerawo okuzannyira mu lubaale. Kwatanga nnyo jjajjaawo kyakugamba, va ku bantu. Jjajjaawo aba alina ebintu byakulaga bikwate butiribiri. Bw'oba okeera enkya n'osobola okuloota ekintu bwekiti ne bwekiti kikwate butiribiri. Jjajjaawo bw'abanga yali akwadde ku birooto nti genda emukono mu lubiri kikwate butiribiri. Bw'abanga Muwanga yagamba nti nkwagale wa Muwanga kikwate butiribiri. Bw'obanga waloota nga bakuyita essese nga olaba obubaka obukweyolekera ng'olaba essese kikwate butiribiri. Va ku bantu. Omuntu tajjanga n'akugamba nti ate kino ate kiri. Eriyo ebirooto bye muloota ebitali byakusaaga. Okitegedde? Ebitali byakusaaga. Kale kye kirooto si kyakusaaga. Sayidi eno waliyo amatu ne sayidi eno waliyo amatu, bye bifundikwa bibiri obyambala lumu. Okitegedde? Oyo akulaga ekirooto ekyo atudde mu bwa ssemisambwa. Jjajjaawo mu bwa ssemisambwa muyina olulyo olulangira n'olumbejja era nga bajjajjabo baatuulako mu mbiri edda mu kitundutundu ky'abachwezi nga balina obwakabaka. Oyo lubaala akutuddeko nnyabugwe ow'emmamba era ng'omugugu gw'olina muzito era ng'omugugu ogwo gusobola okukwenjeeza ensi eno era ng'omugugu ogwo osobola okwewunaganya wekka era ekiseera kijja kutuuka bw'oliba nga tolina ssalira nga tosazeewo embeera erituuka n'ekufundirira kuba amaanyi mangi olituuka okwogera wekka mu kkubo eriyo omuntu amaanyi ge gayitirira. Okitegedde? Gwe gayitirira ono n'amuyigganya ono n'amukyawa ne gw'abadde asuubira nti mukwano gwe n'amukyawa n'akola kigaba maanyi. Okitegedde? Waliwo amaanyi lwe gayitirira, amaanyi gajja kutuuka gakuyitirireko. Okitegedde? Akati ekifundikwa ekyo nga kyangoye nkunnyonnyodde. Oyo ye muchwezi oba wandimuyise na ssaabachwezi kubanga mu kitundu ky'emisambwa oba osukkulumye ku balala oba ssemisambwa.
era kyova olaba nga abantu abamu batabaala, n'agenda n'atabaala oba omusanze mu lusozi ki, ono nga yakakubayo emyezi 6, ono yakamalawo 2, waliwo ali mu mwaka, waliwo ga nti nze bukyanga ntabaala ensozi nakatabaala emyaka 5, buba buyinza. Okitegedde? Mala ekyejo ku kifundikwa ekyo kye bakulaga. Ekifundikwa kimu kirimu ebifundikwa 2, bakulaga ebifundikwa 2. Oyina gaffe bwe twayambalanga nga kyangoye. Mala ekyejo aterekera awo kulaalika bangamba ndi ku lubaale kanje ndabe kanje nkole bweti. Lubaale akulumira mu bachwezi era nga mu kitundutundu bw'obanga oliko kabaka nga kubanja kabaka bulamu oyina mubikkootya, toyina mubikira mu kitundutundu kya Buganda, oyina mubikira mu kitundutundu kya Bunyoro. Okitegedde? Oyina okufuna olubugo oluddugavu, olwo lwo baluyita lwa sebitosi, olwo teruboola. Olubugo oluddugavu lwe lubugo olukulu teruboola, oyo bamuyita sebitosi, lunyikibwa mu ttosi. Olwo teruboola oba oli muchwezi oba oli Muganda kubanga ye sebitosi. Ate teri lugoye luddugavu lwogula nga balunyise mu ttosi, kati olubugo teruboola. Kati olubugo oluddugavu olwo n'oluzaako ekitundu ky'olugoye ekimyufu, otandise obuchwezi, n'oluzaako ekitundu ky'olugoye olweru, ng'obikka kabaka oyina omubikira mu kitundutundu kyammwe so si kya mbugo. Okitegedde? Akati kansubire nti nkuwaddeko akasumuluzaako. Era kabaka wo gwe nnyaba yeddira emmamba abuziza ekibuuzo kino, kabaka wo ojja kumusamirira kabaka bulamu, ekyo ekitundutundu okivvuunuke adde mu bwamuleeguza. Kabaka bulamu mu bachwezi akkirayo mu bwamuleeguza, adde mu bwamuleeguza. Ekitundu kya kabaka bulamu obe nga tokyamulaba nga oyina okutuukiriza ensonga ezo nadda mu bwamuleeguza. Lwe lulayini akatundutundu akakutuusa mu ndahuula, era nga mukazi gwe olituukako ne mu bigo bya mugenyi. Okitegedde? Olituukako mu bigo bya mugenyi, olituukako erusozi ewamuleeguza. Ebyo bikwate butiribiri byenkunnyonnyodde. Kabaka bulamu oli mutambuza, n'ensonga za kabaka bulamu oli zitambuza mu kitundutundu kya kichwezi kya Kinyoro. Ekitundutundu ekyo kabaka bulamu oli tukiseera n'obeera nga weeyolekerwa muleeguza. Okitegedde? Era olituuka ewamuleeguza erusozi, era ewamuleeguza olitaayo endiga y'amahinda. Endiga y'amahinda y'endiga ebeera nga eringa eyagala okukola ekintu kya coffee brown mu feesi, bibanga bibala nga bibiri ku maaso wano, eno eyinza okuba yonna nga njeru, ku maaso wano ng'erinamu ebibala biringa ebya coffee brown. Endiga eyo nnyabo w'emmamba oligita erusozi ewamuleeguza. Byenkugamba wano mbikubuuza siri byejjusa, byenkugamba wano mbikugamba siriswala, kyenkugamba olikikola. Okitegedde? Olituukako mu bigo bya mugenyi oba bya mujenyi. Okitegedde? Olwo ng'oluka akatundutundu ka ndahuula. Muli bachwezi abasibuka mu nkingizi za Rwanda, mukazi gwe. Okitegedde? Muli bachwezi abasibuka mu nkingizi za Rwanda. Jjajjaawo yayita ku mazzi paka Ssese, era nga muli basese. Omusambwa omukulu ogujja gubakulemberamu okutuuka kati gwe olwaleero wooli musambwa gwa Mukasa, emmandwa y'enkulu. Okitegedde? Era nga Kadduwa Nnema gwe, Kadduwa Nnema essaawa eno akubanja, era olimala kumanya Kadduwa Nnema n'olyoka osamirira Mukasa butereevu. Wa Mukasa ye nannyini nsonga zammwe, kyokka Kadduwa Nnema kitaawe olimala kumumanya. Era bw'oliba okugenda Ssese toligenda wa Mukasa butereevu, olisooka mu mbuga ya Kadduwa Nnema, kuba Kadduwa Nnema yakulaga omutabani Mukasa. Okitegedde? Weewaawo kansubire nti ekibuuzo kyo nkizzeemu bulungi. Yenze Omulangira Jjuuko, Munnabuddu.